Abatuuze mu ttawuni kanso ya Ssembabule lw'ebitakuli n'ennambirizi mu disitulikiti ya Ssembabule bali mu kutya olw'omusana ppereketya gwe bagamba nti guboonoonedde ebintu byabwe. Abasinze okukosebwa be balimi n'abalunzi, anti bangi ku bo ebisolo byabwe birya muddo mukalu ate byo ebirime ebisinga bitandise okukala. Okugezaako okutakiriza embeera, abalimi basiba ku nzizi ez'ebidiba okusobola okufuna amazzi basobole okufukirira ennimiro zaabwe. Kyokka bano bagamba nti amazzi gabali wala ebitagambika so nga n'agataapu nago gaba gagenda buli kaseera. Gavumenti yo baba yandituyambye netuwa kale obutaapu nga buwera kubanga n'amazzi ennaku zino tulina akataapu kamu wali n'amazzi nago gaabula. Nyigirizibwa nnyo amazzi gali wala ate ne waweziba taapu amazzi gabulaabula mu kitundu kyaffe kino eky'Essembabule. Amazzi gye tugajja oluguudo lubi ew'okugayisa piki zifa zikutuka ebinnya. Bagamba nti n'ezimu ku nzizi zitandise okukala ekyongedde okubeeraliikiriza. N'amazzi nago gonkana go tugali. Emmotoka bagenda kumalamu amazzi gatugambireko kuba amazzi gatugenda gamalanga. Ekyeya kiyitirivu Omuganda kyayinza okuyita ppereketya w'omusana, naye ffe abalimi n'abalunzi tulabika nga mu byokufuna tuvuddemu. Akulira abalimi n'abalunzi e Ssembabule, Simon Byarugaba, agamba nti olw'engendo abalaalo ze batambula okutwala ebisolo ku mazzi, ensolo nnyingi zikomawo nga ndwadde, olwo bano ne bongera okufiirizibwa. So tuyinewo obuzibu nk'abariisa ente zaabwe zimwe zifiire, abandi batandika kugenda kuruga omu maka gaabo kuza kuronda amaizi baza omuri Katonga, bari na Katonga aha ente nizitambura kandi omu kutambura omwo nimwo hakwizira oburwire nk'obwezwa harimu ezwa. Ssentebe wa disitulikiti y'e Ssembabule Patrick Nkalubo agamba nti wadde gavumenti yagezaako kubayamba n'ebikozesebwa mu kufukirira, okusoomoozebwa kw'amazzi kukyali kw'amaanyi nnyo olw'ekyeya ekigenda mu maaso. Ate enkuba wano bw'eba tetonnye era tolina ky'osobola kukola. Tanka ziizo muziraba era nebaza Pulezidenti Museveni yatusindikira ebyuma bya irrigation n'ebirala, naye tebituyambye olw'okuba nti amazzi matono. Naye nze enkuba lw'erutonya mu ttaka bw'eti ekyekyeya ndiba nkimaze. Mu kiseera kye kimu akulira ebyamazzi mu disitulikiti y'e Ssembabule Ronald Lule akubiriza abalimi okukozesa enkola ya drip irrigation nga bafukirira ebirime byabwe, gy'agamba nti eyambako mu kukekkereza amazzi naddala mu kiseera kino ekyakazigizigi. Ate n'amazzi amayonjo abantu tubagamba nti tugakekkereze kubanga mu kiseera eky'omusana wano e Ssembabule levels ez'amazzi zikkira ddala era ojja kusanga nayikondo nnyingi ogenda zisundako ng'amazzi temuli. Abakulembeze bagamba nti mu kaseera kano gavumenti esobola okuyamba ku balimi naddala okwongera okunnyikiza enkola ey'okufukirira n'okkuuma oba okutereka amazzi agayambako mu kiseera nga kino.